Embeera bwetu bwe yali man katika gambe abasajja abo bakuba. I don't know if this generation will have such people because this was the true definition of tugende mu kikadde. First of all, everyone that stepped on that big stage was fresh like we are. Nani was fresh as we are. First of all, tugende kwa Maureen Nantume. Let me start with the ladies because na kulaiva abacha. Maureen Nantume yaliyo. Ngane ku press conference namukuletano nga tuli ku lyato. Otyo? Carol Nantongo because she was basically mentored by the group. And then HARUNA MABUIRU. Yo. Yajanga omanya obusuti bwa haji. Ate meya wasoboka kuto. Ani. Ate yasobola kubaawo. Yali mu mugundi. Honorable. Different time. Yasobola kubaawo. Omanyi there was something that was portrayed. Those agala nnyo kisiba ku ekyo but ngomanyi olwo abantu abamu bagala okwefuga ekintu. So ani yali yefuga? Bano. Kati anyway, so Mr. Semakula comes in ngali dope fresh. Kugamba abana ngaba bali mu Eagles babaddeyo bonna. Si bonna. Catherine Kusasa is not around. I know because Sesha Mayanja is not around. The Chinenes are not around. Uli oluzungu ati. Chinene bali mu ggwanga. Ate bali wanche. Anti kyenkugamba. Kati abali mu ggwanga. Tegala twogera ku baliwo bali tebabaddeyo not because tebayagadde but tebasobodde. Bazze. Ne gundu wali nete yazona yali bawa Sesha Mayanja. Naye teyabadde sechewa. Wali mu ggwanga nete yazze. So naye nga kyomanya cream kale tugambe cream de la cream ya Eagles yonna yabaddeyo then Biebe Cool iko fresh yakubya zile zedda my friend Biebe Cool yaze ku stage ngoyinzo gamba Kanye West, Jay-Z sakala kugenya kubaba na bwinga ali fresh ateze kuya kakatera bali no kyali kwebyo kagambe sweetheart Doctor Chameleon yakubya music ki yakubya oli omukadi owafoli kipepewo natuza alala nawe tewantu tutte mu kikadi anti wali oliwa nali wakanga nerase yes anti tetinga now we talked to Dr. Nayogedeko ne HARUNA MABUIRU HARUNA MABUIRU about politics mu bayimbi nagamba muno kiryokebre mu kwagira kyakwaki kyawagira as long as tokiyingiza mu business nguliko mu business nagamba ne mubuuza kye kyabawula omanyi badde binnyo nga twagamba sente simanya nkolagana simanya bakazi nagamba ekyabawula because the supply was low and the demand was high. Bonga abantu byali ba demanding mulamu byali bingi kyokka nga supply y'akasente ng'akasente kali kajjamu kali katanso kola kyo zembe yamu so that walk ways ng'omanyi omwana wakola ki wakula reaction yabadde etya ku munne ku Ronald Mayinja yagambe HARUNA luli kati nno nayajja I think next Gujja basaka yakola anti kyembadde kuba basaka batumuze umuzemu haji tusaba n'owawembe yo concert haji waguno Serena waguno kale gwako haji tweyanza asini atuwe concert haji tweyanza nyo jiteke tata cricket over kwa twalabe Serena techa abantu actually kyenamaze okulaba people really missed good music. Ngovude mu bine bya Bible what naye ba missinze good music where you can sit and just listen. Ajana yagede kale akabobi. Bobo oli akola ki? Liya. Kocho kino tekuliko kulanga kulala. Sabo kyayingidde naye enkola mugimanyi kusiiba kwambala mu ababadde bambala opale kunamyo mubireke mumitege ku waya mukaseba mukasuke mu kisero kuba no mwezi gwa kwetukuza kweza bujja kitegide asigala talama kitegide agagata n'omulusanga omukazi nga akyali musege mu kisiro awo manya nti oyo ye abantu bonna olaba nga bagenda kutereera nga bigenda kuba biyitirivu nnyo kakati bambi kyembasaba mwambale bulungi tomutamya mubuulire buulizi naye oba omulabye ayinza okuba yeerabidde nga mugambe nekino kikulu kitya wale je mwali ojukira no comedy Abitex kataja lwachitomulo katibya yakasi uyo omusajja bwalisi empozi yo nojisi akakasere bakaleta nawe ndemule ekyandemu kubale ko ekyandemu bya mmere kugenda mu kisibo okusibulula abantu ona ina mwakazi ke musimu emabega kivulu kyamayinja twebaza abantu era tugenda kino kituwadde twali twasibula mu kuyimba nga twabivaamu naye twakirabye nti ate kati
abantu batwagala abantu batwagala kuba abantu babagobye ku ssaawa emu okuba nga bagobye abantu ku ssaawa emu ate serina nga wogimanyi ku 3 ne 15 kyatabu mwebale nnyo abawagizi baffe butatuvangamu buli kadde ne muwulira nga tulanze ne mujja ne mutuduukirira abantu kati baba nga babima ffe tukyabijjukira omuntu ajjukira Ronald Mayinja owedda ku ssaawa eno ye mugagga alina ssente ze era ayijjukira nnyo gye yayitira yoyo nakuzibwa mukazi mwavu nga talina wadde ki ekikumi kati yo message tegenda kuvaawo tutegedde embeera mwe tuli obyawano kati ebyabaganda baffe bano biralalala tutegedde biralalala naye kukyobumanya ti music gwe twayimba akyali mulungi nnyo era abantu akyabakolera mu maka gaabwe ate akyabatereeza kati mbuli akanyampisa ani atayagala mukazi wakola empisa ani atayagala buli muntu ayagala wampisa kitegedde akati kyembagamba ekyabino ebyebyobufuzi bw'obanga ofunye sente era tukolera kufuna kulya omuntu wafuna kola ki gweri abaana bo basome otereere oli akunyiiza waba takuwaddeeyo biliyoni muveeko omuntu asobola okukoza ensobi nagamba nti akantu sikaagala naawe n'okakyawa naye ngaokola ki ate ogenda okudda eno ng'ate kaliko yakawembejja kino ekivulu ky'amayinja neebaza okubeera nga kibadde successful banaye mwebale kutuwagira gwani yagamba nti bali butakkaanya kale ekyatwawukanya byali byanfuna twali tufuna kitono nga tebyetaago byagala ki ng'omuntu olina okuvaawo nosteppingamu bakuba nogenda noyiya ng'omuntu okusobola okukola ki okubeera ng'ofuna ekyo kyennyini kyokola ki kitege kyova olabeera ebintu byatwawula abamu bali mu mmere abalala bali mu byabufuzi abalala bali mu buli omu ali gyali abalala bali ku byeyo bakola bali successful era bazimba balina ne ssente bali naye bano abaana abato yefuula asanyuse bano abavubuka bano nga munda akaniga kamuluma naddala nga ebibyo byekoze ng'ebyamatha mukisa ng'osaagidde mu kitundu mw'obaotadde. Naye waliwo n'abasajja n'abakulu ng'akula amera empisa embi n'omutima omubi. Kati abo bali bagamba kuva buto nga yazimba akasajja ku mutima ologologo naye nga HARUNA MABUIRU atweyanza nnyo ka concert omwaka guno wabula breaking news B2C concert bagijjeeyo nga mu May bagitaddeyo nga mu August so bagijjeyo mu May that was 10th May mbasera mukale buli nja kujja nkuwa ensonga lwaki bagijjeyo ne bagipushinga bebe olutalo naye bye yakola wano olutalo wategeera byali byannaamu. So how travel consultants achatambuza mushene ranga gamba kumukubire ku 0758 anamo musanvu 3 mukaga 030 mwenda ayatulaiti nza muita Martin fena tufanana nga abantu Martin nozala byengeje twayambadde munagamba katukube ekivintage ngena fije tuli mu Florizetta yete lwenza nnyo Martin tukwebaza olw'omulimu nnyo gokola bakongeza omusa era dekorero ka filter yata net yokefe tunyirirayo eva so munango on the same event